ate bali abo ngate babirimu ne mundira state council ozezo ne batega abantu ba power babiramu nga balina emirimu abo aba NRM tebalina mirimu obo kitegera muzei nawo nofunye esatu ne bofuna gumu ne bakukiriza ne bugamba nga bona wokola naye nga olina akabaluwa okuba nga tebali akwata bintu byo bitwebala bitono nnyo so muzei mwebale nnyo abasirika amagye okuba nga mulina COVID-19 era njagala okupulisa embanga mbakubiriza bakwiti twagala ku luzinga kalulu kaffe obeera mulamu maanyi ofa bino bintu sagala mubike mu bubanda nti obeerewo maanyi tulina obulwadde gye buli bwa ddala kubamba nenjogera n'abasajja abasinga babonde bali bulaaya bagaba maanyi buttira ddala era abasajja balesa okunobuka naye bwemubanga mukola training maanyi tetujja kufa mubeere nga mukola training munabe mu ngalo tubeere nga twebereramu obeera mu exercise at least beera nga bwonaba mu ngalo buli time olina masi kizibu okulwadde okukwata so tubeere muzeeyi mwebale n'okubanga muze mwebalire. Ekibiina kya NRM okakasa nti emirimu gibukala mu kibuga Kampala ku mulundi guno kiyungudde bakifeesi abayita the Kawempe Peacekeeping Vanguard and Reform Initiative okwanganga abo bonna abagezaako okutaataaganya ekibuga naddala Kyagulanyi Ssentamu Robert n'abawagizi be. Mudegulayiga abamagye abasajja bali kye bakola ebyaddala omwana oyo yebali kwogera kantu ako tulabika bubi mu image nti abasajja bali baprovokinga ne bajja n'obusajja bwambadde t-shirt tekana kikalina nekegira kati olina jjanga n'omukulu olusi mulima n'agujjayo okulasa balina ne tomato sauce bamwanyi omwesinga kati ate bona balaba nga ate owamagye yamukuba wa poliisi naye teffe muntu kumunno ku munno tetuvaayo nebagamba bayayo bali baadde bayokya emotoka bano ne bajja nebakola ki bali baadde bagala kuyingira mu dduuka bano ne bagamba neda sebe kakati bantu babulijjo ku babulijjo tosobola kulabisa kwaffe twetaga miggo nga biri bakola biri ebyalo biseera abamu yali kankumi bbiri mu meka abamigga abava muki abava mu CPS zibakuba ebigera bagamba abasajja bazze nga bava mu polisi balina emiggo twetwetaga miggo baaba naye engato zikaabaawo n'owulira n'ogamba nenkubulira so mbagayiridde mubadde kwogera bintu bitono naye mbali njala kuyisaba akantu ako njagala nnyo muzeeyi simanyi oba onoopangana tugendako eyo naawe kuba mbeerayo naye olusi nga nsiriyo ku kino ate sina bwe nkiyingizaawo omanyi ofisi ezo zimanyi ozze ku nsonga eno kizibu mutaali tuyikinga mugamba tewali nekini agamba zebula tuwugere ku kino kyozzeeko kino so naye bwe tufunayo access ngaba RCC manyi okola ekyamaanyi era oli bize naye yongeramu amaanyi oba kyetagisa naffe tugende naawe abasajja nzeobalagamu katono ndi mugamba kati gweine mubeesokanji mujjaku mu sekendi bbiri antogategiira abasajja bagambe tebalina kwetaaga kuddaku abasajja bali batte nga bali ku defensive tuli ku defensive enali mu bikaze ku defensive olwokuba bamanyi nti nga bagala provoking omusirikale ajjeyo omuntu omusirikale ajjeyo kigala oli bamukonekwane kigala katono beyongereko omusaayi beyongereko tomato sauce naye ffe afune pesa nga talina nawalaga wazingiire owulira muzeeyi omusamuka omubirizi navaawo nga temutabulira naye buli wetuusa n'alweraga bwe waisiriddayo banawaye bakoma so ngengule naye tiyagasi bona sente nyingi bano abaana bogamba kyetaano bagenda kulobalete nonaku omunewe bakumi tiyagasi kumukuba ayinza okubanga mutuufu bwe kakukandikamu kaguleko kumpi mitalo nga 3 oba 2 something naye bayinza okuba tiyagasi ne bolona amafuta ne bolona nedawo neriyiri nebintu bye bayinoonye naye bano ababanda beetaga nga kyetaano bakizika oba kyateeni ne bakiba kyateeni bazirina sente ne bakiba kyabiri nabwe tuba mu kampeni nga bulwayi nakuwaawo. Okusinziira kwa kuli ebyensimbi ku kitebe kya NRM Hajati Nahamu ne Jeno Kigozi Kaweesa ekibinja ekiyunguddwa ku mulundi guno kyekitegeera Kyagulanyi obulungi ng'ekigendererwa ekikulu ekibinja kino kyakugezako okutereeza ekifaananyi kyabyo ebyokwerinda ekyonoonese mu bantu ensangi zino. Ate nze bwe mpulira amagye ntandika okutunuulira amagye nga olunaku lumu nja kulabamu genero nga nze mumwe. General naye ng'ate si General Gadi. Njagala General yennyini basebo ne bannyabo kisoboka kubanga ekkubo linayitamu ofuuka General bangi kumwe mukyasobola
naye ekiseera kiri bwe kituuka ekyokugenda obuukire ekigaali abasinga tugamba sijja kugendayo so nga ate omukisa gwandibaddewo nogamba naye kangende ngezese ndabo bakatira ninayo omukisa eyo magye kisoboka ekisoboka nze njagala kuba enkalejinga nti okuva leero okuva lwetwalonkinga KPD ku hotel Grand Global twatandika okulaba ebintu mu ngeri y'enjawulo. Nze ndi munnakawempe naye mbadde ntunuulira nnyo abantu ab'ebika eby'enjawulo mu kawempe abakola activities ez'enjawulo. Nja kuba buli amazima mmwe ababanda abali mu kawempe mbamanyi era abasinga manyi gye mupaleetingira kubanga ntwala obuvunanyizibwa okukola kye bayita analysis ey'ekitundu kyendi mu kifaanana kitya. Mu kiseera kino nabagamba luli nvunaanyizibwa okulaba nga tukwasaganya ne mukadde wange ono RCC okuba tufuna emirembe n'okwerinda, peace and security. Ate era sebo mukulu Hussein njagala kwebaza mu maaso g'abasajja bano n'abakyala. Buli kiseera wabaawo abantu abali marginalized abaleetebwa awo nti tebalina nsonga, naye ate nga balina ensonga nakibagamba ne luli mmwe bakazi mwe ne basajja mwe mulina ensonga waba ebintu byemusobola okukola. Ekizibu kiba nti tewali muntu ng'ono avuddeyo kubalowoozaako. Naye se omukulu wuno abasajja bano n'abakyala nze wa introducinga gye bali omuntu ogwasooka yanzija ku mukolo nalina ku mbaga n'agamba embaga afande wakabeera ku mbaga mmeka namugamba embaga ziwezeeko sijjukira saga kulinda wakabeerako mu meeting mmeka ez'ababanda nangamba omusajja ombeeredde kine nga siina nemu nti kaakati jamu kutwala meeting y'ababanda. Abasajja be tutegese nga tulina ne program gye balaga iyo ebintu ebisinga ebiri awo mungolye alo ebintu ebisinga ebiri wano tetugenda kubyakivinga ng'akalulu tekannaggwa, tetujja kubituukako ebiri wano muntegeere ebintu ebiri wano tetujja kubituukiriza ng'akalulu tekannakola ki. Nze mbitunulya nembirabanga longo term plan ebintu ebiri wano ate kinsanyusa bano abasajja bonna basoma bola okay abambazi kati basoma kigezo wala naye nga most of you muli bayigirize era bw'otunula ebigambo bino obitegeera n'ogamba ala sisono kakati kino kyatugamba kya myaka emeka kino kyatugamba naye ekyamazima kyentwalidde emyaka 30 okufuuka genero mu magye. Nayingira mu magye nga ndi kabuuka kato nga nkoze senior 4 ebibuuzo bya senior 4 obujeekera ne buntwala nembeerayo emyaka egyena nenkomawo. Okusoma kwange okulala kwajja ng'omuntu eyeeyiya nengamba senior 4 gye nakomako ndasegaseeko ntya nengenda nga ngattagatta nentandika okufuuka nange ate omuntu ow'enjawulo. Kakati mwe basewo omulimu gwe tuliko kaakati nze ekikulu kye mbakubiriza ye peace and security. Bino ebira bye mugamba RCC okuleeta tewali kitasoboka kutuukikako, naye nze bwe mbajogera nammwe mbagamba bwe nti musooke mukole omulimu ogusooka. Nze ojja kuntulira mu maaso ge Mongolia oŋŋambe nti afaana ekigozi tetwali ffenna ng'otugamba tukole bwe tetwakikola, emirembe tegyaliwo, akalulu tekaggwa. Oyo omukulu ayogedde nti alina abakulu ababa yatuusa ku bukulu ne batuuka ku bukulu. Kaakati ekizibu kye tulina mu nsi kwe kwerabira
abantu oli n'abeerawo nga awulira kakati kiri kyaggwa ate kati ogamba ki? Naye njagala kubagamba mmwe abakyala n'abami abali wano, ekirungi muwulira Oluganda bulungi. Njagala mutunuulira leadership gye mulina kakati, naddala omwami ono RCC naffe tubakwatirako. Naye nze obuzibu bwange buli bwe buti nti olwaliro ndi wano enkya ndi Bondo, luli ndi Somalia. Ekirungi kyolina mu nze gwe ssebo nnyabo nti ne bwe mba nga mbadde Somalia nsobola okwebuuzibwako ku KPP. Bonna bwe nnemba. You are the people who are going to remove the fear in our people. We are going to work with you. Sure. I'm going to have a meeting on Monday, and I'm going to request Mzee find the time and also meet these people. Because of COVID, we have leaders who don't care about our health. They are meeting in masses. But Mzee is not meeting masses. So when he comes to Kampala, you may even hear he has had a meeting. You may not know that he has met people because he's meeting 200 people or less. He's following the SOPs. But we can choose leaders out of it because you're many. What I want is we can have this in Kawempe, but the other divisions of Kampala, I want the same. Do we have vanguards in the other division? Do you work with your colleagues in the other division? You have them. So, if they are not there, we shall deploy you everywhere. I'm going to request that we have a few of the leaders in those meetings. Okay? Because I like this group. You are not looking at issues of now. You are saying, we are not saying we want money, we want what? But there are issues we need to listen to. Because many of you are unemployed, you want skilling. I heard someone talk about skilling. You want, some of you may want, we want to do welding, but we lack the capacity. We don't have what we need. We want to do this, but we lack this. Those are things we can do as NRM. That is what we are known for. But where is the challenge? Is the leadership. Where is the challenge? Is the leaders we elect. You are going to send leaders to Parliament to go and abuse the president. Do they have time to ask for anything for you? They don't have. I see Sekrinya running up and down every time. He's representing a certain group of people in Kawempe. But he's not there. He's on the streets running with the police. You have leaders we are voting for, they are there shouting, Museveni is bad, it took away. And when you want something, is that how you ask for it? No. For those of you who are married, when you want something, do you come home and kick your wife? Do you come and kick your husband? You have to be sweet, and you get what you want. So, bakifeesi bano nga beeyita Baganja bagamba Kyagulanyi n'abantu be babamanyi nnyo nga ku mulundi guno abantu basuubira ebikonde n'ensambagire mu kibuga wabula siti ya gaasi. Tobola bayogeranya amanya ga RPC ti you are RPC you are what ng'aganiddewo. At one time nze nabaddeko ewonebwa RCC ku reportingira kino. Wabaddewo Omuliyati yabadde ajja era kino njagala kiwa poliisi manyi kiriko n'abantu abo. Babadde bagenda wali Omuliyati ng'atambula yekka ng'avuga atuuka ku Eden. Omuliyati yassibye emmotoka nga ku liita. Bwe yagisibye n'agikiika mu luguudo. Yazze peacefully ng'agenda n'akiika emmotoka mu luguudo bw'ati. Bwe yagikiiseewo then n'alinda poliisi n'ejja. Poliisi bwe yatuuseewo muneemugamba owe ne boogeramu nabwamu ne boogera ne bakaana ng'asibye oluguudo olwo. Tuka badde amumbinga nga alina mustopinga. Then after bamaze okwogera, this is a true story mzee. Ne bamaze okukaayana nabo ne boogera. Then ne bamaliza nga muga togenda n'agamba nsira mabega. Namuga todda mabega. Dayiri. Ate bamaze nga dayiri n'abanga gyona nga todda eno. Poliisi n'endaga okukaayana naye mu second B. Omusajja yabadde agenderera mustopinga nga yagendedde bamugaana kiyagasi n'anyooka abantu ne baddukawo bonna. Nze ne nkiraba nti walabika wabaddewo waliwo akakuya. Tulina abantu abafayitinga in the inside. Kubanga there was no way teyabadde n'attention yonna yayiseemu ng'ali yekka nga teri n'amufaako abantu basigedde emirimu gyabwe.
naye ne bakolawo akavuyo abo ye ne police. There was something which investigating. I don't know what team is with the security. I don't know, but there was that, and I am identical to what Chiogera, the woman in Zewa. What happened there? It was the cameras with Ziwari, or camera in Politalita, a quarter hour. This man came, Gatilian following, and now then he stopped. Suddenly, Nachi came over what moved. Then our one would go to Nenga, Madame, even if you call the change of Wencho, twins of Sora, Abawan, Banavana, Bandura, Madame, Basso, Quata, Kampala, Nabiga. Chinonchugamba, Saga Bogerida, Waka Boguan Chaga, Pulavisa government in Gira. I got a winter of Veo, a Patem winter in Zajatu, and then a Jokola, a Japu Sabatuni, Batuni, but Mamino will get up tomato sauce. Baragomo sati ndiye afude bamusi tude sehemu ya mjapanga kwanza ntirabiko madam Smayo bokigendera is a time jebalaga ngikigala kyemondo mu musirikala akuba omukazi ekigala kyemondo ya business hande bakizuna ndile China chawa cyari cyansinga ebintu bingi nyo bajye bakora ngabo bakibagala international community it is seven I saw yaba kati abana bano kwagalide madam kubanga goli wali kumbi bana abana ubushobora kubatekaho tiyagasa inone mboyo n'ikipana nkibono n'ekya government n'ekitavali ebitujja kuzinga tuli za msepe nitubonagana na bonga akole bwaba tambula nga bakola byabwe nawe tewo emunyumba akuba muloka ya government tenga tubisana naye ngate simuntu simugo mikonde mami tukuba bana bakuba ngala kumwemu tuwe mu contract yemunga kukozesa boya botugamba okubira arasisinga initiative hiyo tojugamba bali bajja kukiwanyisa bagala waki kutuyisemu egali ugamenti agenda wanukugwa na zeka hapa ne sekale sikawe bana babandi obagamenti paya bana ngata tugende mu police bere mabega behind us the meter ngiri ninga twali nejjaku kutusiganya kwanga oli asiriko mu police basiriko musajja meter atimanyi nti mpolisi ajja kunyiga kwa ne muntu amabulira ko baboyi bange bino ebintu ebisinga tubikola wano wabula bano bakooye okukolera obusente obutono kuba baba omutwalo ogumu gwokka n'ekisinga okubaluma okulonda bw'okuggwa tebaddamu kujjukirwa. Omubaka wa Pulezidenti Kawempe Hud Hussein, General Kigozi Kaweesa okuva mu Operations Wealth Creation ne Hajjati Nahamu akulira ebyensimbi ku kitebe kya NRM basabye bano okukola omulimu n'obwesimbu okulaba nti Museveni asigala mu buyinza ebisigadde babibalekere. Wakili mujja mutugambe bana ya babanda babraza babulya kwa braza mutumala okukola ekintu kino ngamaze okulaba nti ayiseewo mu percentage ennungi tetugenda okukola kintu kimu. Waliwo obukatutwese ennaku nabali bwana basinga balina bizinesi zaabwe zendese bizinesi yange naye nenjija wano olwokuba nti nyagala ekibiina kyange n'eggwanga lyange naye banzize wano waliwo abantu abali eri nga batuvumirira obulabo obwo obusajja ba NRM bali kuba stage bali kubitinja NRM bebeyagaliramu balina mustage wa taxi oba bodaboda sena baganda wano mwana etumala baplaza tenekyakibakutira ogambe ntuya bakoteza wano yaga tumale wano nga tumaze akalulu fena tukoze nalambisa owulira nejje nowulira bwetunamala bwe tuti tugenda kwekunganya nga wano yanze mukyakuba amasimu gamu mwenna tugende tulumbe nga buli stage obuliko obuwanda naye kuno gaffe Kawempe tumaye nti bayise okuva ku stage y'ebuwero bayise Kawempe ki awaza abanda basebula bebayise bagibulala tumaye nti bodaboda ku stage w'omukinobaka webati wati bayaye bebayise batwala abakevi abamulago tumaye mulebate bati twetwakola fesina sidi yapawe bagita kinyatakasa naye balayirinya bulaza kwera tomala kunonya kalulu ka muzeeyi otomala tukuba weti omuzeeyi twawendi yakuba weti bati matera odiriza naye otakutate ntuwikwawo netugamba netugambira nebaza omusajja omu Allah amusaasire gyali yonna bamuyita kutagulamu akatala bamuyita Sitano Kyana alipoma RDC wa Kampala twamuluma najja ku ground era bwe yajja ku ground nakola ekisaanira naye kati ekyo muganda wange ekigamba ekintu kino ekitegeere era neetonze byonna ebyasobwa nga bwe mujjukira olya ndi musanyufu nti atleast reality kuba munnaye nange siri perfect naye mpola mpola bwe twogera bwe tuti nange mba nyongerako tetuyita okuimprovinga tenjagala mbabuulire KPV bukyatugilonching emaze emyezi 5 etaano
ligenda wera ekyali nto kubanga kyemanyi nti omuntu ayinza okulowooza nti mu myezi 5 KPV eri perfect ate ng'ejjidde mu kaseera nammwe kemulaba waba omwana w'emyezi 5 liyali aba akyakola ki akyayavula naye kati mwe mutebereze musiga KPV twagitandika last year oba emyaka 5 egiyise so njagala mubeere bagumu njagala mubeere bagumiikiriza njagala mubeere patient mubeere focus kyonna kyetwagala tugenda kituukako naye waliwo byensobola kusuubiza waliwo ebimu byesobola kusuubiza naye nze nga bwe nabagamba nze nja kusapa era tugenda kukoowa kusapa era okubayita wano lwa nsonga nina kyensase kitonotono naye ate tulina kyetugenda okutuukako ekisinga na wano buki ekisingako na wano so mbasaba nga mbeegayirira njagala bugumiikiriza bye mwogedde mungolya byayogedde ne komando ono ne osika mwenna bye mwogera real mbiraba naye sijja kugamba nti mumpe chance kubanga chance y'omugimpadde sikekyo naye nammwe olina okumanya nti mbeetaaga nnyo naye nammwe muneetaaga bannaani olidde ntaddewo omukwano kyekikulu tutaddewo omukwano ono jeno nalibadde simuyita wano ono riso nalibadde simuyita wano abakulu omukulu oli gwe mbagambye yandibadde tankolera miitingi eno